Such a beautiful moment. I'm so happy. I don't know. But them right there, Pony. Kirabika Spice Diana munnange abadde mulwadde. Munnange olowooza nti nate tawoneddeewo. Omwana mulenzi munnange ateekinga essaha kasita amuyimbiddemu oluyimba nzigulawo. Wali n'atereera ddala munnange. Kakati nno Spice Diana bambi atutte akadde n'asalawo akubire ku muyimbi munne munnange ate mwana mulenzi munnange ate King Saha. Ajjukira nti nno King Saha abadde mitala w'amayanja e Dubai abaddeyo ku ne show. Naye bambi Spice Diana omutima gubadde bambi gumuluma nga ayagala munnange ate akubireko ku mwana mulenzi munnange ate King Saha era nga boogedde ku live. Nkugambye nga wembadde nkunnyonnyodde nti Spice Diana agambye mwana mulenzi munnange ate King Saha n'okuwona munnange ate mponeddewo. Kasita onyimbiddemu kaawo oluyimba nzigulawo nentegera munnange ate nti nno oli fine esayidi eyo. Naye nga omwana mulenzi munnange ate wali King Saha bambi abadde nga ali mu kukolamuko wali vibe nzigulawo ng'ali mu kuyimba oluyimba lw'omwana muwala munnange ate Spice Diana. Yonna gye biggweredde kibadde kikambwe. Kansooke nkakuzannyiremuko ate mmale nkuze. Osuka we bakoma. Akaungezi with a phone call or a video call from Kabaka himself. Such a beautiful moment. I'm so happy. I don't know. But them right there, Pony. Listede Kabaka. Listede nnyo era Abu Dhabi bakunkwatire bulungi. Alhamdulillah akuume akawungeza akalungi obudde si bwe bumu neeno. Kale Kabaka katukulinde otambule bulungi odde tukulinze. Tukusubwa nno. Jjukira nti nno ebyo byonna bibadde bigenda mu maaso. Naye nga mwana muwala ali mu kweseetinga kubeera nga agenda munnange ate wali e Masaka abaddeyoko ne show. Naye nga asoose kukubirako ku mwana mulenzi munnange ate King Saha n'ategeera embeera gy'alimu munnange ate e Dubai. Weebityo we bitambudde kakasa nti nno vidiyo ogimpeya like kw'ossa ati n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Bampita Nati era nga nsinza kujja Minati Yogi. Ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala.